Yes, Fadi TV jimbaniza akadde kano mwasibye mutya mwenye abagifollowinga nembebaza nebagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kati waliwo TikTok amanyikiddwa nga Muna yazimbidde nnyina ennyumba. Muna ali mu UK, ali mu ggwanga erya UK gy'awangaalira. Wala abasinga nga bagamba nti Muna yegatta ku kibiina ekyabali b'ebisiike babali b'ebisiyaga era nti n'ensente zino zivamu ebyo bintu. Abasinga bagamba nti maama alabye kubanga ennyumba gye bamuzimbidde ensimbi zavudde wazibu nnyo. Jjukira Muna yali mukyala wa Deriki, ezamubajjukira ebiseera Deriki andi Muna mu myaka egyeda 2021-2022 ndowooza 2021-2022 ebasinga okukyaka ennyo mu egyo emyaka egyo Deriki ne Muna, Deriki wa radio ne Muna munnange ezamubajjukira bonna maama yooyo yamuzimbidde ennyumba erabika bulungi. Maama we yamuzimbidde ennyumba naye omugambo oguli ku social media bagamba mu Muna yafumbirwa mukazi munne era mbu ali mbufumbo wabula gwabalanga bbaawe ate mukazi munne. Amawanga g'abazungu abantu bangi nnyo abaliyo nga baayagala empapula naye nga babaleetera okuyingira emize gye bali bataagala naye nga abasinga bafa mpapula, bafa butuuze. Zogirengera ennyumba bafa butuuze. Kati Muna agamba bannange nze bampa obutuuze oba afumbirwa mukazi munnange mufumbirwe. Abazungu baatabuka. Omusajja awasa musajja munne, omukazi n'awasa mukazi munne. Mwaba giri muteesaasira manye asinga balowooza nti bintu just byakweperegeesa, bintu biri awo just biri serious, bintu bya ddala. Mwaba giri muteesaasira bwe yawasa mukazi munne ali Canada. Amawanga g'abazungu simanya nga UK, simanya nga Canada, amawanga ku kikwatagana n'ebisiike baaba Europe, kugamba Europe yonna ebisiike biri eyo. N'okwadde ne mu Asia gye biri naye tebisinga nnyo mu mawanga ga Europe, bingi nnyo naye nga ne Asia ebirina kubanga Philippine ebyo gye biri bifuumuka bufuumuuse mu Philippine. Ate amawanga g'abazungu oluusi bw'obeera mu mawanga gaabwe oluusi nga tobirya, oluusi babikkaka n'obikkaka ng'abaana abazungu bo baatankuuka. N'okwadde ne mu Africa mu ebiri mwe bali ababirya naye ate mu Africa oluusi abasinga bakola ki, baba abantu eddembe okusalawo naye ate abazungu otukisa nga balina okuba nga bakunyigiriza okuba nga okola ki, okubanga munnange obikwasaganya. Kati Muna abasinga bagamba mbu Muna bino byonna essente ziva mu bibiina ebyo bwe zazimbira nnyina ennyumba era mbu ennyumba mawe gyalimu nti ya bisiraani y'amasitaani yamuzimbira maama we yooyo. Jjukira Muna yawukana ne Deriki wa radio, Deriki wa radio lwansonga yaya kulya bisiike lwensonga nti Muna ali afunye omwami we ng'afunye mukyala munne nga gwayita omwami babalagakoko ne ku kapati nga beenywegera munnange. Bannange ensi yatanguuka. Bannayuganda bangi abali emawanga abazungu nga baatabuka gamba nga bafuuka biweŋŋeneku kuba omuntu okuba nga owasa mukazi munno oba n'owasa musajja munno oba kiweŋŋeneku mazima ddala, oba kiweŋŋeneku ekiwedde emirimu oba biweŋŋeneku wabulako kimu kunywa bantu musaayi nga olaba bino binnankani ebyo bivampaya ebinywamu abantu omusaayi. Ndowooza omulengera yo omwana muwala yatabuka okuva bwe yagenda mu UK yatabuka. Deriki n'agamba gwe sikyakusobola era Deriki n'amusuulawo. Muna n'agenda mu bufumbo obutukuvu yagenda mu bufumbo obutukuvu. Stay on YouTube platform following KBTV, KRTV Uganda, Fadi Yugi News ojja kubanga wejjusa ezo zonna YouTube channel zange zifollowing ojja kubanga wejjusa kubanga nanteekayo ebyaka byonna nateekayo ebyettabbu eby'omutawana nazifollowinga tojja kubanga wejjusa kubanga ebyaka bibyo baba amma nabyo mu bijjuvu mbiteekayo komokomo just ky'oba olina okukola kikimu kyokka kugifollowinga gifollowing ate subscribing onyige kade. Bali mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo, mwakola kyabode nnyo okubanga mu gifollowinga ate ne munyiga ne kade likinga, commentinga, subscribinga nyiga ko kade. Binaggwerawa bino
ku side yaki ku side ya Muna. Mama bamugamba mama ennyumba gy'olimu ya masitaani. Mama wa Muna bamugamba mama ennyumba gy'olimu ya masitaani. Era abasinga gamba mama ennyumba eyo tayinza gifuniramu mirembe olw'ensonga nti ensimbi ze gye zaava si wantu wangu. Muna abadde n'alabula bonna bakola ki abalemesa maama w'ennyumba. Abalemesa maama w'ennyumba basinga bagamba nti maama ennyumba bonna gibeeramu emizimu zijja kukulumba, kijja kumalako emirembe, tojja kufuna tulo, ojja kusobola ogoota n'emizimu emisambwa. N'abadde n'akola ki n'alabula abeesibye ku maama we. N'abalabula n'abagamba okukikomya. Yabalabudde okukikomya. Maama we tena kubanga ayogera ku ki kyalowooza okuba nti no muwala we ali mu bali ba bisiike. Annange abasajja abazungu si bangu ate bakizuula nti mu Afirika abantu mu Afirika baagala kye bayita essente n'obulamu obulungi kati bateekayo ebintu byabwe nga mulina okuba nga mubigoberera amateeka kkirizo bagaana. Ensonga basinga baagala nnyo okubeera mu mawanga gaabwe, baagala nnyo okufuna empapula obutuuze, baagala kwongeza namba ey'abo bali b'ebinaaka. Manyi bagamba oluusi baba babiri nga Abafirika bonna batukisa nga basasanyizaamu abali ebisiike bajja kufunamuko ka space bwe banaakola ki bwe banaabeera. Olw'ensonga Abafirika bazaala bwe bayingira ebisiike oba tebakyazaala. Abazungu jjukira baagala kuba nga basalako amawanga ga Afirika naye bafuneyeko ku bifo, naye ate bala Abafirika bazaala buli kaseera baba tebana chansi, tebayinza okufunako ka space konna bayinza okuba nga bakola ki babeera. Byebigambo bitambuzibwa ku social media, abazungu bakikola bakigenderedde. Era nga mbweki ye pulaani yaabwe, eyo ye koosi yaabwe. Baagala nabo basigazeemu ku bifo mu Afirika, kibula basobola nga babisaasaanyiza mu Afirika ebisiike binaggweerawa. Muna abalabudde n'abagamba mulekiraawo, muleke maama we oba sente zaava mu bisiike yamanyi. Aya yafuna dda omwami we, mukyala munne bwe yafumbirwa. Maama bamuzimbidde ennyumba mu Matiribona, bagita Fahad TV. Subscribe ng'onyige kale. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo mwena mwera.